ng'esigadde embale Nkugaana okuli NAM ne G77 okutandika wano mu ggwanga. Kampuni y'ebyempuliziganya eya Airtel bataddewo Yintanenti abakungu gye bagenda okukozesa mu kiseera kyonna eky'enkuŋŋaana. Kitegeerekese nti Yintanenti eno edduka okukira ekizungirizi era ya 5G ssaako ne layini z'essimu ezisoba mu 5 ze banaakozesa. Akulira Airtel Uganda, Munaji Mular, ategeezezza nti buli kimu kiwedde okutuusa obuweereza obw'omulembe ku bagenyi abagenda okubeera wano. This is an Airtel 5G zone, just like many other 5G zones in Kampala. What have we done to enhance network connectivity to ensure that this summit is a very big success? We have created distributed antenna systems, IBS, to enhance connectivity and speed for the venue. Dr. Amina Zawedde, omuteesiteesi omukulu mu Minisitule y'Amawulire, Tekinologiya n'Okulungamya eggwanga, yeebazizza Airtel olw'enteekateeka ennungi eri abagenyi. Airtel bwe twagituukirira ne tuwa sim card 5 ze tugenda okuwa abagenyi bano n'abannamawulire abanaaba bazze. Airtel era etuyambye okuba nti nno hotels ezimu abagenyi baffe gye bagenda okusula bazikonekitinga ku internet. Kwa abasinga gye bava babeera balina internet buli kaseera, tetwagala bajje wano ate bagende nti Uganda yo ebalemesezza okubeera nga basobola okubeera nga bawuliziganya abantu baabwe. Omwogezi wa kampuni eno eya Airtel, David Birungi, agamba nti alambudde ebifo mwe batadde internet eno okuviira ddala ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe, ku nguudo ez'enjawulo, Emunyonyo, amalwaliro n'awalala wangi, nga buli kimu kiri mulaala. Olwaleero tuwaddeyo sim cards 5 nga buli emu eriko airtime ya $5. Buli delegate anaaba ayingidde wano nga bwe twasalawo. Tetwakomyewo ku mahoteri wonna we bagenda okusula, networks eziri awo zonna twayongeddemu amaanyi nti basobole okuweerezebwa bulungi. Ne Mulago National Referral Hospital network yeetooloddewo twagyongeddemu amaanyi okusobozesa abagenyi baffe abajja wano basuka ne mu 1,000. Enkuŋŋaana zino zigenda kutandika ssabbiiti ejja era zisuubirwa okwetabibwamu abakulembeze b'amawanga agasoba mu 100. Sandra Nabaggala ne Dennis Ntege, BBS Telefina, Gambuze. And we are trying to get the passes.